kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Toze entambuza y'ebyobulamu era nga bwe twakoze olunaku olw'ejjo waswa amasimu ogenda kubanga ogateeka waawo nze mbabuulire kye tugenda okubanga tukolako ate mmwe musobole okubeera nga ate tukikola ffenna. Then now tuli mu kumalirako omwaka guno ogwa 2023. We are heading to 2024. Hey man, obudde budduse nnyo. Okay, kale nga tumalako omwaka ebintu bingi nnyo ebibeerawo omwaka nga gutambula. Ennaku 360 bintu bingi nnyo bye tuyitamu. Tufuna betunyiiza, tufuna abatunyiiza. Kakati njagala ku communicatinga naawe gwe gwandaba gwe. Yes, gwe tosonga mono ngamba gwe njagala okwogera naye olunaku olwaleero. Bwe tuba tusala okuva mu mwaka ogumu okugenda mu mwaka omulala, waliwo ebintu ebimu ebitukakatako okuleka mu mwaka gwe tuba tuvaamu, kubanga bwe tutabireka bisobola okufuuka ekkomera ate mu mwaka omulala gwe tugendamu wadde kubanga ate ne muno mwe tubadde libadde ekkomera. Kati olunaku olwaleero basibe ne banzikirize twogere ku kusonyiwa. Yes, gena kwogera ku kusonyiwa. Kakati bwe twogera ku kusonyiwa, okusonyiwa kuviira ddala mu biwandiiko eby'abantu aba bulijjo bwe tuyinza okulowooza abagezigezi. Era abagezigezi bwe baali bawandiika ku kusonyiwa, okusonyiwa bagamba nti kyekigendererwa okuleka, intention to let go. Ekirowoozo n'okusalawo okuleka, obusungu, okunyiiga, okuwalirira, ekirowoozo ekyo okukkiriza nti naawo ekimala. Abawandiisi ab'amagezi bwe bakirabanga. Decision kuba kusalawo, intention kigendererwa. Kati mu kusonyiwa mubaamu ebintu bibiri: intention ekigendererwa ekyokusonyiwa, decision okusalawo okusonyiwa, bintu bibiri. Then womala okufuna ebintu ebyo ebibiri, the intention okwagala, ekigendererwa, decision okusalawo, then kiki anga ebeera ku mutima ne ku bwongo jojja okusanga kuwalira, I don't know the right word of anxiety. When resentment, sorry, when nyinza kiyita mu Luganda. Kakati ebyo by'olina okwejjako okusobola okufuna ekigambo forgiveness. Kakati bwe tuvaawo mu bigambo ebyabo Katonda bayazise ku magezi okusobola okulowooza basobola okutuwa, ne Bayibuli yennyini ekyogerako. Matayo essula ey'omukaaga n'olunyiriro essula ya mukaaga olunyiriro 14 asooka olumpeeko egamba etya for if you forgive other people when you sin again, For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Your Bible. Kakati bannange munansaasira madde nsaba ngisome njogerenga bweri bwe mba ngisobeza bambito kuba TV. Eri Sura Ali Imran. Wemba ngisobeza nsaba mukkirize nkigende nga bwe nkikoze eki bwe ngisomye. Egambe etya, it is out of Allah's mercy that you have been lenient with them. Had you been cruel or hard-hearted, they would have certainly abandoned you. So pardon them. Ask Allah's forgiveness for them and consult with them in matters. Once you make a decision, put your trust in Allah. Surely Allah loves those who trust in Him. Ekyo kinawo kitabo kitukuvu Quran, Holy Quran, nga kyogera ku kusonyiwa. Actually ndabye essula zisukkamu 5 zonna zibuwira kigambo kimu kusonyiwa. Now olunaku olwaleero bwe twogera ku kusonyiwa ebintu bingi nnyo byosobola okufuna ng'osonyiye omuntu. Ekisooka omutima gukkakkana owewuka. Bannange no munange obanga olina omuntu gw'owalana buli w'omulabako omutima guyina engeri gye gukutwakira, guyina engeri gye gukubamu. Tosobola kumuyitako, olumu bw'omuyitako toyagala mutunulira mu maaso, oli ku pressure gy'ofuna. Bw'osonyiwa kitegeeza ogenda kukakkanya pressure yo.
oba ekyo kirabye otya? Stress yennyini ne hostility buli bw'obeera ng'olina gw'otaasonyiye kistressinga nnyo munnange ate gw'atasonyiye gwa stressing okusinga gw'otasonyiye maybe at times yakulowoozaako ng'akulengeddeko ne gw'atasonyiye okikubeera ku bwongo buli kaseera. Abantu abamu depression gye mufuna lwa nsonga nti n'olina obusungu ku muntu omu n'ebirala bingi nnyo bye tuyinza okuba nga tutulowoozaako. Ennamba y'essimu kweriwo ku ssimu, ani mbaako gw'onsonyiira nga tumalako omwaka. Ani yakunyiiza? Lwaki tomusonyiwa? Essimu ogitaddeko waswa, wangitaddeko naye tatambula. So ebiseera bisinga kati ngenda kwogera then ofuna essimu ng'ogimpa. So olunaku olwaleero nga tuli mu kumalako omwaka mu ntambuza y'ebyobulamu olunaku olwaleero mu nkola yaffe ey'emirimu eya bulijjo bwe tutasonyiwagana naawe okulaba ssebo Najibu ng'inganda obutambala. Otyo ogamba otya Najibu enganda obutambala? Kiringa mutawaana Simon. Twogera ku kusonyiwa. Olina gwandyagadde osonyiwa olunaku olwaleero nga tumalako omwaka? Wangi? Wanyiiza. Nakunyiiza. Nkujjukizeemu. Muzijukiza. Mukama Katonda bali mu kunsonyiwa essimu evaako. Najibu ddamu okube. Wangi. Buli bw'osonyiwa. Wangi. Oyogera mpola kiki? Yogera ku ddoboozi. Wasuze otya? Gye ndi ssebo wasuze otya? Bulungi. Yes, ssebo njogera naani? Ono yogera n'ayebale Kakumiro district. Ab'e Kakumiro mugamba mutya? Bulungi. 223 olina kyoyagala okwejja ku mutima nga tewanjagadde kiyingira nakyo mu 224. Wangi? 223 olina kyewandyagadde okwejja ku mutima wandyagadde okusonyiwa nga tonayingira 224. Era ani? wali Muyanja. Bali museke ya time tunyumye. Wangi. Kwoli. Wangi. Ndasoma okubitamu ku BBS. Nze Bukenya nsanyusa. Wano wakiso nsanyusa okuwuliza Bukenya. Bannange nsanyusa nnyo kubangira bannange. Ekisinga kale ekibadde kinyiiza okutinyiiza. Ku BBS kubeera bannaye abambala obubi. Abaweereza abafu abo bandi bambala bubi olutuba n'abaana. Ate nga TV yaffe yakabaka kale kinyiiza naye obeera mbasonyiye. Simugayo gavaako. Wangi. Kale njogera naani? Najibu enganda obutambala. Najibu okomye Wangi genda mu maaso wadde okyansonyiwa. Sayimo engenda yange. Bane Najibu yogera. Essimu ya Najibu wakyevaako. Hello? Najibu ddamu okube. Wangi ssebo? Wangi Sayimo. Njogera naani? Ono Buuche tuva Hoima. Otyo ogamba otyo weehoima. Bulungi nnyo mugyebali bannange. Owulira ng'olina gwandyagadde okusonyiwa omwaka nga guggwaako. Wabula gyebali. Mbaako omu gw'osonyiwa otuyingire omwaka nga weetadde. Naye kituufu pulezidenti waffe byakoze ebibintu ebirungi byonna Katonda yamanyi. Kati ekyokoze eki? Ekyokoze ekyosonyiye okolimye? Kakati si kukolima. Kubanga buli kaseera koona kyokola kubaako kusiima n'okwesonyiwa buli kimu kyonna. Kakati gwe n'okola ki? Ati musonyiye kyonna kyakoze ebibi ebitali birungi.
kubanga nagenda tuyingira mu gundi muno nga tukola ne batwala sente zaffe bana beekulembeze zino zaali za emyoga nga tuseezinga akasente kaffe tolabaako akati bagenda ne batuteekako ku gundi akatambaala ku maaso nga esente ziva mu gavumenti naffe eno nga tuteekamu kyokushokoola bakakati nsanye kale saimo kale neyanze gabantu behoyima mbatumiddeko nalina mukwano wange yali atega bivulo ehoyima eyo erinnya nalyerabira okukula kuno banaye waki simya najibu evaako najibu ina WhatsApp yange wanje wanji sebo naawe okulaba sebo njogera naani okulaba telefayina kinkakatako teweka nebazono Fred Munyonyo Fred Munyonyo nsanyusa okukuwuliza mugamba mutya abe Munyonyo ala munyonyo balungi Fred omwaka guli mu kuggwako twogedde ku kusonyiwa omulamu oguleese naye Simon okusonyiwa twagala nnyo okusonyiwa kituuka kataffe muziyeekalo ebitutwala mu mizikiti kuyigirizibwa kusonyiwa kituufu naye ekintu kyonna kitandika n'omutwe Simon we tukulonda nti tukulembere Munyonyo ate Munyonyo tuba tugambye nti Simon ono tumulabye ajja kubaamu ekyokulabirako abe kyakulabirako kyaffe ofuuka kyakulabirako kyaffe Simon nga buli kimu kirina kutandikira kugwe ng'omukulembeze kyonna kikakatako nti bana sibagenze bafuga wabula bakulembera kati mugenda kulembera biki bakulemberamu ekisooka kyonna Simon kyosobola mu byonna ekyandikulembera simuga nkoze ekyajabu ekyaleero bantu bange tebannagusa bulungi ensonga nga bwenjagala wali kaliko ziri mmeka zo ziri 55 tuveeyo ku 2 wanji kakati wanji gyendi sebo naye yongera ku ddoboozi tunyumirwe wasuze otya sebo bulungi sebo wasuze otya ono mwamandika siri ekitintale bagamba batya ab'ekitintale ab'ekitintale baabo mukama mulungi naye yesebo nze ndi munyivu yaabo banyini yesebo nze ndi musajja muzadde oli musajja muzadde yesebo abaana bangi basibye makumi naye sikuulya bw'oyogera ku baana abo kati bwe bunyivu bwange bwenina gy'oli manyi nti ojja kugamba nti gundi wuuno nekitukwatako ng'abazadde okwogera sayina omwoma nkulaba ngaoli okiwulira naye bwe ndaba nkubeera awo mubeera kumpi wawe ensi yonna ebeera mulina okugera ku nsonga ng'ezo basonyiwa abaana omuntu bw'aba asobezza omusonyiwa I think it is a good concern ayinza okuba nga yakyo akitadde wano waffe naye ngaomwaka guli mu kuggwako waliwo emboozi gye mbadde ndaba omukyala ennya ndyerabidde naye nga Sulaiman yakoze emboozi eyo president we baali mu kwogera kwe bwe yali mu State House yategeezebwa ku mukyala ali mu martial court omu bw'ati president n'alaga nti nno n'oby'omukyala yitabikola kitabimanyiiko I understand court proceedings zisobola okugenda mu maaso naye ate era n'ekigambo kimu kisobola okumaliriza byonna about wetumalako omwaka guno omukulembeze w'eggwanga n'agamba nti nga nkozesa amaanyi agampeebwa constitution bonna abasibe b'ebyobufuzi mbatadde 2024 ayinza kufaanana atya
yes tuyinza okubanga naffe tutaddeeko eddoboozi yaffe limala ng'okonsani y'omwami we bw'eri kubanga ye muzadde akyogedde ng'akyogera mu anga ey'obuzadde osanga awuliranga ffe abalina eddoboozi erituuka ewala tuwuliddeko kuweeho yima akuba essimu tuwuliddeko ow'ekitintale n'akuba essimu ow'emunyonyo n'akuba essimu ono muganda wange abadde akubira Butambala eddoboozi yaffe likuba wala tuyinza okubanga naffe tutakoze kimala naye ne gavumenti bamonitalinga ebintu bino byetwogera era ebitanyumya olumu amasimu gakubwa about wetumalako omwaka nga tubagambye muddeeyo wetulowooza nti bayinza okwakale baali baasobya ne tubagamba toddamu nze ndabyeko abantu abamu nga yagenda w'amaanyi ng'ebigambo ayogera bingi we yateekanga ebigambo omukaaga kati ateekawo ekyo kimu osobola okwogera n'omuntu then n'omuwa eddembe n'addayo eri abaana be n'addayo eri mukyala we n'addayo eri bazadde be obulamu ne bweyongerayo olunaku olwaleero twogedde kusonyiwa amasimu gantawanyizaamu sifunye kyenabadde njagalira ddala naye ate ekisinga obukulu nti obubaka butenze butuusaawo we buli olumu tusobya mu kumanya ne mu butamanya maybe oba kale tosonye muntu ng'omwaka guggwako genda omugambe wanyiiza kino ne kino ne kino era omutima gwange simutebenkevu gy'oli eyinza okuba entandikwa y'okusonyiwa ziri 5 mwendeza akaita ku ssaawa emwezi amakyago olunaku olwaleero tugenda kwetooloolamu then tujja kukomawo n'essaawa yaffe ey'okubiri ku programu wano Sumulula.